Lugerwa Maria nga nze chairman wa group eno team Nowela era nga nze yagitandikawo naye Nowela otulaze ekkubo webale nnyo webalire ddala kino kyotulaze kyatuzizzaamu amaanyi tukakasa nti naffe kugenda mu maaso n'okuwagira mpaka last weetuli mwena tiimu Nowela mwebale nnyo kwagala nze kubanga abamu abasinga mwenna muli kunze mwebale kunjagala mwebale nakumpuliriza ne muwagira Nowela tulina okuwagira mpaka kuwulira bubi nsaba Mukama Katonda yakuwandiza awaadi eno nga wakatandika bwongo akusitule obeere mukazi w'amaanyi mu ggwanga lino buli omu akwenyumirizeemu sijja kwogera nnyo bingi tubaaniriza nnyo ku mukolo gwaffe guno ogw'okuwangula awaadi yaffe tusanyusa obbalaba mwenna nange kangwongerezeeko gutuukire eddala gyakola ki Amina. Olunaku lw'omuyimbi munnaffe Nowela amanya bampita Madam Christine Akiki nga nze manager wa Nowela ate manager wa Code Base Entertainment era olunaku luno tulwetegekedde okulaba nti lutuuka wano wetuli. Nowela, congratulations again. Webale kuwininga award eno. Olugendo lubadde luwanvu but finally Nowela navayo nga ye muwanguzi. Kubanga mu category yaabwe High People Awards balimu bangi n'abayimbi abanene naye munange Katonda bw'aba nga asazeewo nti ye gwagenda okubeera era gwabeera teri agamba kyobe ate ku lunaku olwo yali alondedde Nowela oba ki yajja obeera endidi ye yabeera. That's why tuli wano tuli mu kusanyuka. Olugendo lwa music luba luwanvu but etufuna zino nga awards n'okusanyuka bitwerabiza amakubo amabi ge tuba tuyiseemu oba challenges. You know, bw'oyita mu challenge naye n'ofuna ekirungi kikwerabiza ziri challenges n'ogamba kale nabonaabona but kino ekintu kyofunye kikunaazaako amaziga n'osigala ng'olina essanyu mu mutima. Nowela webale nnyo okuteekako omutima, webale oyimba, webale kwina mu studio, webale kukola rehearsals, buli kimu kyonna nga bwe tukikola ffe nga company byonna yabikola mu butuufu bwabyo. That's why olaba atuse n'okuwangula award because abadde akisaanira because akikoleredde. Era tusaba Mukama Katonda ayongera kutumule akwongere ate award yaffe eno eyongere okutuwa breakthrough okulaba nti tufuna ebintu ebinene. Akatalekeka batimu Nowela mwebale kuwagira Nowela, mwebale mwagala mumwagalire ddala si bino byakweyisaako. Mumwagale kuva ku ntobo y'emitima gyammwe, mwagale music we mu sharing, mumukole mu challenge abasobola abatasobola, you share and you convince someone to that challenge. Abalina gye batuuka nga waliwo obanga bba oba pati owati soteeka nga bwa Nowela, eyo y'engeri emu kwezo z'okuwagiramu omuyimbi waffe Nowela naye nga si byakwogera bwogezi. Olina okukola ekintu kuva ku ntobo y'omutima gwo oba waliwo akulaba oba tewali akulaba. Ebisingaawo bw'oba omanyi bw'okola ekintu ekituufu nga neoba tewali akulaba Mukama alina engeri gy'akukuzaamu mu ngeri eyiye. Tosooka kulinda nti gundi asooka ndabe nga nkikola, no, just kikole kuva ku ntobo y'omutima gwo nga oba waliwo akulaba tewali akulaba. That's enough for today from Madam Akiki. Ebisigadde mbagaliza kunyumirwa kuwagira omuyimbi n'omwagala n'okuyambagana n'okusabiragana. Code Base Entertainment, let's explore the heights. Simanyi ate nga ntera okuba strong naye nga ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubanga nzemu ate nembalaba team Nowela. I'm happy to see you today. Simanyi oba ntandikire nawa naye nga okusookera ddala mbeebaza nnyo bwekiba kisobokaniza kanfukamire nako. Thank you so much.
mwebale nnyo mwebalire ddala mwe muli kumakinga okuba Nowela mwe munfudde Nowela abantu gwe bategeera essaawa zino mwe mwampanguza en awaadi abantu abakuwagira tosobola butakakkanako because si kya buli omuntu bamuwagira ate okuwagira si kyatteeka nti omuntu balina omuwagira naye ndi musanyufu nnyo okusookera ddala nga bakanominatinga mu High People Awards mwalimuko omwami mukwano gwange yankubira nangamba by the way Nowela bakunominatinze mu High People Awards naye togenda kuwangula you can't because ye nga abimanyi bintu bya competition y'amaanyi nagamba byakyaga nga olina amaje nga olina tiimu esobola okukulonda because mwali mu biraba byali byakulonda paka kitegeeza omuntu asobola n'okuteekawo tiimu nga ye gwe mulimo gwekola ki gwekola ne tubeera awo tugamba katumale galonda just nembulirako abantu bange nembulira tiimu Nowela tiimu Code Base bonna my friends family buli omu ne mubuulira nti nabadde nominated ne tulonda bashole abasinga bamanyi nga mbasanga mugamba gwebeera ng'olonda naye nga muli nange nkiwulira nti I cannot win naye Katonda alina amaanyi omanyi bwe tuba tukola ebintu ebisinga ojja sanga abantu abakumalamu amaanyi abantu abagamba tosobola abantu abagamba oyo Nowela yayingira music because of this and this bateekawo ensonga zaabwe ne beefula nti bakumanyi nnyo naye neebaza Katonda nti kinatandika nakitandika nkyagala era nina ensonga zange nali nzoogeddeko wano mu tiimu Nowela kyemmanyi nti bwe tunaaba tuzikwasiza maanyi buli omu ajja ziraba nga zituukirira naye nebaza Katonda nti neyali amanyi nti sisobola nasobodde ate nga sisobola ku lwange nti nze nina amaanyi wabula nga nsobola ku lwammwe mwe mwampadde gano amaanyi okubeera nga nsobola okuleeta Best Regional Song Award. Thank you so much mukama abampeera kyemusinga okwagala nabalowoozezzaako ne ngamba team Nowela thank you ne ngamba team Nowela kandetakaki tugisale fenna mmwe benso like mmwe bantu bange abasookerwako abampagira eno gyensinziira okuva abantu bonna bonna okuntegeera abamanyi yemmwe abantu bange abasookera ddala mmwe mumekinza okufuuka Nowela owa ddala ekirala nja kwebaza famire yange okunsupportinga thank you so much tumanya I'm feeling nervous naye nja kugumamu mwebale nnyo okunsupportinga omukyala Maria neyanza nnyabo omwami Sally Steven neyanza nnyo tiimu yange mwena sagala kusosola sagala okumenya sagala nerabira omuntu yenna naye mwena mbaagala nnyo mwebale kunjagala nange ate mbaagalira ddala then nja kuddako okwebaza management yange ya Code Base omukyala Akiki manager Derek Nicholas Queen Smile n'abalala bonna neyanza nnyo Raphael thank you so much Akiki oyo Raphael Nico Derek abasinga mbamanyi ntera nnyo tambula nabo ye tiimu yange gye mbadde nga ntambula nnyo nayo mu music tugenda wano ate mubimanyi wamu bwoba upcoming oba oyimbira bwereere naye abantu bano batubeererawo nnyo nti ne bagamba nti Nowela mujayimba ku ssaawa 10 oba 9 ez'ekiro
bebamukuba kuzuukusa n'owulira n'obusungu n'ogenda naye bannange naganda isituka gwe tugende tuyimbe n'ogenda naye bebampadde amaanyi ogenda mu maaso because bw'oba nga tolina tiimu eri strong ng'eyo wekanga obivuddeko. Music is not a joking subject. Then ekirala nja kwebaza aba media houses bonna sigenda sosola nti oba eno TV oba eno radio ki bonna batwagadde nga ffe abacode base nti buli we tubasanga batulaga nti batumanyi then bye balina otukolera babitukolera so ne tulinda omukisa gwa Katonda paka gwakoze gutya ogwatuuse so nembasaba twongere mu maaso tetuzikiza wano tutandika butandisa eno ntandikwa nange mbakakasa sigenda kujjako kigere. Amina. Paka lasti tulina kikuba tulina okikola n'abo baali bagamba nti tasobola njagala olunaku lukye bagambe naye ate ng'osobola nnyo.